kale nyongera okubeera nga nkwebazaako muganda wange wenakyekumiddeko ku kwemala na radio atuwuliriza webale kubanga otambula naffe webale kubeera nga otugoberera webale kubanga osharinga ebyo byetukoze obikomentingako ate nosobola okubeera nga otufollowinga ku mikutu gyaffe gyonna Facebook, TikTok, X yonna gye tuli okubeera nga ate omanya ebyonna ebitukwatako. So muganda wange tugoberere byonna ojja kubeera obifuna mu bulungi nnyo ddala osobola okubeera nga embeera tugitambuza mu bulungi nnyo. Kitundu kyaffe ekyokusatu ate nga kino kyekikomekkereza programu yaffe eno olunaku olwaleero tubeera bunaayira w'eggwanga Uganda. Omanyi bw'ofulumako wano mu ggwanga Uganda n'ogendako n'oyingira Kenya tuba tuyingidde bunaayira. Kati omuntu oyinza okuvayo leero n'oyogera ku ggwanga erya Kenya n'ogamba bino bya bunaayira olina agamba bunaayira kyawo nga tuli Kenya wano. Kenya munaye tubeera bunaayira. Era omuntu avaayo n'agenda n'akuba ekyeyo Kenya. Nowe Kenya n'ajja wano n'akuba ekyeyo. Naawe n'ovaayo n'ogenda Sudan n'ogenda wa yonna tubeera bunaayira. Tuba tunaawuzaayo si kye ekigambo ekituufu. So owulira nga twetoloddeko mu East Africa nga tugambe tuli mu ga bunaayira togaana. Zaaka wiiki eno yonna yeetooloddwa okuva ku lunaku olw'omukaaga yeetooloddwamu amawulire ag'okufa kwa Ayatollah Khamenei Ali yava mu bulamu bw'ensi buno ku lunaku olw'omukaaga. Amawulire gakonfamingibwa ku lunaku olw'omukaaga ng'eggwanga erya Amerika livudde nekikola ekikwekweto n'eggwanga erya Isirairi. Eggwanga erya Amerika lyatuuma ekikwekweto kyalyo empologoma eboggodde ne Isirairi netuuma ekikwekweto kyayo. So kakati abantu abasinga Khamenei Ali abantu abasinga bagamba nti abadde aluddeko. Abadde aluddeko. Kakati Ayatollah Ali Khamenei abadde aluddeko. Kakati Ayatollah ono jukira mu ggwanga erya Iran ono supreme leader omuntu okubeera supreme leader olina okubanga at least amagye gano aga Islamic Revolutionary Guard nti obadde oliddaali ng'erigo ng'era gakumanyi ng'era gakwesiga bambi ne bamagye gano agamawanga amalala ogenda okufuuka supreme leader nga at least olina influence magye eyo gye bayita Islamic Revolutionary Guard. Jukira Islamic Revolutionary Guard ejjaddi ejja 1979 ani agireeta Ruhollah Khamenei yajja nayo ono gwe yasikira Ayatollah Ali Khamenei. Hakati Ruhollah Khamenei oli gwe basobola okuba nti asikiza oba asikira. Kakati Ruhollah Khamenei ajja atya mu buyinza bakwata kye tuyita obwakabaka obwali obw'eggwanga erya Iran ebiseera ebyo wali bufuga eggwanga eryo webale nnyo Abapasiani. Akati Abapasiani bano mu kuba nti bajja bakwata kabaka waabwe bamuggyako. Pulifani ono mu kuba nti bamuggyako kabaka Ruhollah Khamenei ajja 1979 nga olw'eggwanga abannansi bagatukooyo obwakabaka okubeera nga batufuga ekiwayi kyaba Islamic Revolutionary Guard amagye ag'abakomando agabo bakomalo mutusola bataseka be basobola okubanga bagamba nti kati ffe tukooye tulaba ebigendererwa by'omukulu ono tebituula mu bigendererwa byaffe. Aye n'ekirala tulaba nnyo eggwanga erya Amerika nga liyingirira nnyo eggwanga erya Iran nga baagala batukozese bonna kyonna kye baagala. Kati mayindiyo abasajja abashiya baba balalamu. Jukira abasajja abashiya ano katugeze mu nsonga za Qur'ani katugende tusobola okubanga twekikayokoyo katono nnyo mu Qur'ani eyo tukuvu. Kati Qur'ani eyo ekitabo ky'abayisiraamu ekitukuvu ekyo nga tugeze mu nsonga z'abashiya abashiya bo bakkiriza nti omu ku abo abali batabani ba Ali. Jukira Ali yali omu ku basahaba ba Nabbi na Muhammad Ali. Hakati Ali tuyina we tuyita Abubakar Siddiq tuyina gwe tuyita Umar Uthman ne Ali basahaba abali abana basahaba abali abana ngera boogerebwa nga balina influence waliwo n'abalala ne bano sahaba bali balina influence Abubakar Siddiq Umar Uthman ne Ali bali balina ki influence ngera Ali ono abatanda mu kubasobola okubanga azaala abazzukulu abanabiyuna basobola okubanga azaala mwe mwalimu Hussein ne Hassan. Akati Hussein ne Hassan Khamenei
bw'abadde ayogera nnyo ku Hussein ng'omanya lutalo batabani ba Ali eyali Swahaba radiyallahu anhu Kameni amanya gano abiri Kamenei ne Kameni bantu babiri banjawula tuuliza baawulemu kakati Ayatollah Ali Khamenei yoyo omukulembeze w'eggwanga lya Iran Khamenei esaza olwa tuyita Khamenei yoyo asobodde okubanga afa kakati Ayatollah kye kitiibwa ekiweebwa Supreme Leader omukulembeze w'eggwanga lyaki owokuntikko nti ne president essaawa zino Mausad Paksin baga ye president essaawa zino twalabako ebiseera bya Ahmed Mijadi Mujahideen Mujahideen yali mulalamu 25 mpaka 2013 Mujahideen era mu nsonga za tekinologiya by the way mind you omusajja asobola okubanga akwata eggwanga lya Iran ng'aliteeka ku mutendera gw'ensi yonna America okuba nti egitya Iran efuuka threat mu kyondo kya Bwarabiya yali Mijadi Mujahideen emanyi bikwata ku Mujahideen ebitonotono Mujahideen ono ku university ng'asoma yasobola okubanga hakinga mu kompyuta eza university kompyuta n'azakingamu n'azijjamu kweshoni zonna ezaali settingiddwa abaana mu final exams gwe bali bagenda okubanga bakola faculty zonna yagenda nga atapinga mu system za computer z'essomero n'azibba mu questions ze bagenda okuba nti babuuza abaana mu buli course unit kati wamala n'asupplying abaana bonna ku university era abaana bakola ebigezo buli bagira mu 10 nga basobodde okubanga babikuba ebigezo abasomesa ne batula gamba abaana kijja kityaga buli omu yafunye omuwendo gwa waggulu nnyo bagenda okinoonyerezako ennyo nga baleese bali bascientist bahaaka bakugwa ennyo abazibu tiwaliwo ya hacking a medium nebagamba nti waliwo ya hacking mu system yaki mu system y'essomero ne beebuuza ani ne bagamba nti omukulu Ahmed Mijadi Mujahideen yali president era Mijadi Mujahideen bamu experience yakikola akyali mu president yakikola nga akyali muyizi wa university nga tanafuuka president kikulaga nti mu IT yali mugezi yaliko president former president era amawulire agavudde mu Iran babadde bagamba nti mu kabuga akamu akasimanyi simanyi Kamaka bwe basobodde okuba nti simanyi bamuttireeyo mu Tehran bakayita Maka naye amawulire agafulumye olunaku gafuluma olunaku lwali lwakuna galaga nti omukulu gwe bayita Ahmed Mujahideen akyali mulamu kakati era Mijadi Mujahideen yabadde akwasaganya ensonga ezimu ez'okuba nti ateeka intelligence ku mawanga agaki ku basajja aba Mossad n'eggwanga erya America abantu bonna ababadde beefula simanyi abaki omukulu ono gwe bayita Ahmed Mujahideen yabadde abalondula nga bateekako enkesi ng'era akolera wansi w'omukulu Ayatollah Ali Khamenei era kyalowoozebwakokko nti omukulu Mujahideen ono ayinza okulinnya ku lanka esobola okuba nti akulemberako eggwanga eryo nga Supreme Leader naye ate bwe balaze okubeera nga taliimu okitegeera kati awo wetulowooza nti kubanga Iran erina system nti nowe basse omukulu gwe bayita Ayatollah Ali Khamenei era system ya Iran ya command chain of command yasigadde etambula anti kati olaba bazimba system omanyi America kyatate ndoza mu kusooka okubanga ekuba iti yasooka kumanya ekyo nti kubanga ye mu bigambo bya mukulu Donald Trump yavaina ategeeza nti ffe tukoze egwaffe abaagala eggwanga mutandikirawo kitegeeza yali ayagala eggwanga lino litandika okutatagana naye n'abayeekera bennyini ababadde batali ku side ya Iran nabo bennyini bakungubagidde omuntu waabwe abakadisi America byagala okukozesa nti bajje ku ground battle ne bavudde ne bakungubaga kakitegeeza nti America okutta Khamenei si kye kyabadde ekizibu si ensonga enkulu nti Iran ekyasobola okuddamu n'etambula nga bwe badde etambula era bagambe abantu baffe batuwuliza kino mu kikwate bulungi nnyo nti nga bwe tulaba America bwe tugamba nti America first America ba Democrat n'aba Republican bayinza okwekuba on a certain fact on a certain issue bayinza okwekuba but bonna balizootinga ku kintu eki America first bena tusobodde okubanga tubuka tweyuzayiza amataayi tyokutte ntitwetagatagula fena twelumiza naye ensonga esigala nga yasimba ya America yesooka bifo bena kati Iran kitegeeza tetusuubirayo kubeera ku lulaba lutalo nga luli within Iran thank you so much kizibu nnyo nti Iran byonna egenda kubanga ebikola naye Iran basse ekitiibwa mu Supreme Leader
bayinza okuba n'okugulana kwabwe n'entalo zaabwe n'obutakkaanya bwabwe naye Iran ekintu kyekitibwa nti ono supreme leader bamuzaamu nnyo ekitiibwa abamutukuvu era gwe lwaki olaba abantu abasinga obungi mu kukungubagira supreme leader nga bonna supreme leader bamuteeka mu kibox tannaba bamuteeka mu kibox mukubanga bamuteeka mu kibox abantu bano omanye abantu bali fane abantu balina ezikiriza mu Iran nti bw'ogenda n'okwata ku mulambo gwa Ayatollah n'okwata ku bati neweesigawo oti oyinza okufuna ebirungi ebiyitiridde ziba baraka ate si kyekisiibo we bali nnyo kati bo kye babazimbiramu kalica eri eti nti omuntu yenna afuuka Ayatollah aba mutuukirivu okitegeera Ayatollah ono abadde bamwegendereza bamukubako kuno omukono bwe yali yakamaliriza yali asaaza nga amaliriza obwa pulezidenti bwe webale nnyo yali nti olw'okuba yalina obuguŋŋamu n'abantu abamu abaali tebamwagaliza kati oli yajjanga mukwasi w'amawulire n'ajja ne microphone n'agiteeka ku mmeeza nemukuba omukono era Ayatollah omukono guno ogumu Kamini oyo Ali Kamini abadde omukono ogumu guno nga takozesa nnyo bambi nga gwakubwa era obadde omulaba ne mu kusala kwonna n'ebisigadde kati Ayatollah ono gwe twogerako yazaalibwa ddi nga tunda kubanga era kitwale tuwaddako azaalibwa ddi ajja atya mu bukulembeze webale nnyo Ayatollah Ali Kamini yasobola okubanga azaalibwa nga ennaku z'omwezi zaali 19 omwezi ogwokuna omwaka 1939 abadde n'egyobukulu nga 82 meka eyo 86 kale 80 oba balira kakati Ayatollah Ali Kamini ono mu kubanga atambula mu maaso eyo yasobola okubanga ajja ne kino ekibinja kya Islamic Revolutionary Guard yakikunjaawo Luhora yakigunjaawo ono gwe yaddira mu bigere jjukira ono Ali Kamini yaliko pulezidenti ow'okusatu mu ggwanga erya Iran nga pulezidenti ow'okusatu akati bamuzaalawa Mashhad mu ggwanga erya Iran bamuzaala era ono yali ng'ava mu famire y'abasajja babede yasomerako mu seminaries ezimu mu bigo eby'abayisiraamu ebyenjawulo biringa nga 3 yasobola okuba nga asomeramu paka we yamalira era abadde ng'aweebwa nnyo ekitiibwa mu kakiiko kano ak'abakugu abakulira eddiini mu ggwanga erya Iran yoyo gwe twogerako essaawa zino era omukulu ono Ayatollah bagattireko nti yasobola okubanga ne mutalo olwa Iraq Iraniwo yali alulimu nga butereevu nnyo alulwana akati mu nsonga ezo omukulu ono Ayatollah Ali Kamini yasobodde okubanga ava mu bulamu bw'ensi buno mwe yabeera pulezidenti gwali mwaka gwa 1981 wafuukira pulezidenti paka 1989 ng'olwo abadde ki amaze kufa kati pulezidenti yaliko bali bamaze okubanga bamuggyako kozi bo bakyusa bapulezidenti babakyusa kati jjukira Luhora ng'akyaliko okuva 1979 banga bwe yajjira bwe bawambira obukulembeze ne bajjako kabaka kati ne bafuuka ba supreme leader era nga supreme leader yasooka ye Luhora Kamini yajja 1979 bwato n'asobola okubanga afuga paka 1989 ate ono nga muwulize eri Ayatollah yaliko thank you so much eri Ayatollah yaliko era ono yasobola okubanga akwata entebe yaabwa Ayatollah mu 1989 olwo ng'aliko abadde ki ng'aliko afudde Luhora ye afa atya akati Luhora Kamini yasobola okubanga afa endwadde za kyebwatukira ezo bamanyi nti omuntu akaddiye asobodde okubanga afa mulamu ensi ye teyagibwako mudumu gwa mundu ng'ono asobodde okubanga attibwa buttibwa kakati batulaga nti Ayatollah Kamini ono ajja era mu kubanga ajja akwata obwa Ayatollah okuva 1989 paka jolo yabalamu lino mu mwezi bo batulaga nti Ayatollah yasobodde okubanga afa tho twagawulya ffe ku lw'omukaaga naye batugamba nti Ayatollah Ali Kamini baamutayo Amerika etugamba nti baamutta nga 28 Febu omwaka guno bo batugamba nti baamutta nga 28 Febu naye ffe tugawulya nga ennaku tuyingidde mu March mu mwezi ogwokusatu ennaku zomwe zaali meka March olw'omukaaga twali tetunayingira March twali tuyingira lumu kati ya mutala kutana ekiro nga tuyingira 29th no guno mwezi wa 28th the 28th kuba twayingira mwezi guno twaguyingira ku Sunday nga lumu. Thank you so much katwali wa mukaaga
ye 28th dera era yemu yeyo wali actual so kakati mu nsonga ezo omukulu ono ajoti okubanga asobodde okuwangala n'okutuuka wano nti abadde bamukkiririzaamu amawanga kyagamukkiririzaamu bana abantu betuyita aba Islamic Revolutionary Guard amajje agabalayita mu buyinza nti ejjero lirina system gye lyazimba ngazi lirina bakomanda abangi ennyo nti America yatuuse akadde kubanga essaawa zino America mbutuufu babuuza Donald Trump pulaani ki gy'oyina engeri gye wasi Ayatollah Ali Khamenei onaaleeta omuntu okumujja ebweru ajja afuga Iran oba kati badde balina ekirowoozo ekyokuleeta yaliko gwe tuyita mutabani wa muzzukulu wa kabaka gwe bajjako okitegeera Privani gwe bajjako nti asobole okubanga ajja ayingire mu system eya Islamic Revolutionary Guard. America negamba ati naffe otasobola Trump yene yatugambide Trump yenyini agamba ate kati mwe mulowoozaako otasaana kujja kubanga waba toli mu system ya gye tuyita Revolutionary Guard amagye agegwange erya Iran tosobola kubanga ofuga okitegeera kakati ekireetera mutabani wa gundi ono wa Khamenei Ali Khamenei mugitaba mukuba nti ali mu layini kyekimuleetera nti mugitaba yaliko ko w'amagye era olutalo luli olwa Iraq Iran wo yasobola okubanga alwaanamu naye yalimu era kyetera kuba nti mugitaba wankizo nnyo mugitaba nti Islamic Revolutionary Guard bwe yeetaagidde ssente yo teliko budget yo teyagala mukulembeze ekoma bamusendeza ssente mukopi bo baagala nti baba baagala nti kino tugakiteeka mu ssente amagye teetaaga kino teekayo mangaago ate kati omuvubuka ono mugitaba tumulabyeko mu gavumenti eya kitaawe abadde kubanga ye mwana owokubiri abadde muwulize ng'ate ssente zino bwe abadde avaako ssente ezibadde zigabira obukundi bwonna obwabayeekera okwetooloola ensi yonna mbu okokosa n'abayizi bolla abali mu ggwanga lya Lebanoni era Israeli wetwogera essaawa zino yalumbidde Lebanoni tugenda bawo omwedo gw'abantu abakafa mu mawanga ag'enjawulo kakati omukulu ono mu kuba nti mu kitaba ayinza okuba nga Ali Khamenei ono avaayo atya bona ba Revolutionary Guard Israeli efuna obwetowaze independence mu 1948 bafuna obwetowaze ne batugaba bali mikwano gya Iran by then Abaisiraeli kakati yo Abaisiraeli bano jjukira bali besudde nga tebalina kye tuyita permanent settlement nga tebalina watuufu wa kubeera nga bali scattered kye kigambo ekirungi eky'oluzungu nga besudde mawanga ag'enjawulo kakati eggwanga erya Bungereza livaayo kubanga lisiima abazionist bano abasajja Abaisiraeli libasiima litya libagamba nti engeri gye mwatuyamba mu lutalo jjukira omusajja gwe bayita Adolf Hitler ow'eggwanga erya Germany yatta nnyo abazionist bano nga tabaagala abayinako obusungu yabatta atya yabateekanga mu factory ezirimu omuko gwa saline gas oyo ng'abatugumbula abatta kakati Adolf Hitler ono ajja ne Germany ne Mussolini begatta ne Hirohito ow'eggwanga erya Japan Italy Germany ne Japan begatta Mussolini Italy Adolf Hitler Germany Hirohito Japan okitegeera kakati mu kwegatta mu sematalo ow'okubiri bajja balwanise America, Russia, Bungereza, France n'abasigadde kakati ono olw'okuba nti omukulu omunazi Adolf Hitler yavaayo kubanga abonyabonya abazionist bano abasajja batuyita Abaisiraeli begatta ku musajja Omungereza bagamba gwatubonyabonya fe tuzze ku sayidi eno ati mukudda sayidi eno bakwata omusajja Omujamani bamusuffocatinga Adolf Hitler era nefa ya Hitler essaazi nabasomako history wa Bulaaya paper 3 Europe bagamba nti tebamanyi yafa atya bagamba bamba amuteeka mu pipa ya acid koko sulfuric acid mu kiyumba ekimu ekyalimu koko sulfuric acid mweyawulira tasobola teyaddamu kulabika mbwe yagwamu n'adissolvinga kubanga koko sulfuric acid kasita omugwamu n'obugumba abwokya n'akufuula butto nebula entaanaye nebula nakati
era Adolf Hitler tebalabanga ku ntana tebamulabanga kombu yono yafa bwati batugamba nti yagwa muki mugongo sulfuric acid oyasobola okuba nti amujjawo akati mu nsonga ezo tuli mu kuzimbira nti omukulu ono bamala okuba nti bamuwa obwetowaze Omuyisirayiri Bungereza n'Amerika babumuwa ekibuga ekikulu ekyezi kifuuka Tel Aviv kyekyasooka then president yasooka eggwanga erya Isirayiri bamuyita David Gironi yasooka akati David Gironi ono mu kuba nti bamuwa obukulembeze kakati Irani mu mahanga gonna ag'Abayisiraamu Irani yagamba nti fwe we don't recognize Isirayiri to be a state bagamba obuzibu olw'okuba nti balina obugugulano n'Amerika Irani webanga erina obugugulano n'Amerika ate nga Isirayiri mukwano gwa Amerika nnyo bagamba teriyo musota muto bwe bali nnyo kati bo obusungu babujjaawo lwaki bakutte ettaka ly'Obuyisiraamu ne bagabirako abazayonisti abatali muno omuzikiti omukulu ennyo ogw'emuzizo ogusingayo gwe basinga okuba nti batya mu Buyisiraamu gwe bawa ekitiibwa guli awo Jerusalemu guli mu ggwanga lya Isirayiri kale ate laba mu Jerusalemu mwennyini Trump bwajja mu kisanja ekyasooka 2017 akwata ekibuga ekyokubiri ekya Isirayiri akituuma Jerusalemu omuli omuzikiti gw'omuzizo ogw'eggwanga ly'Abayisiraamu nga sigwa bazayonisti kati Irani kyongera ddala kinyiriza ddala kakati mbali bakola zitukita zinuclear ballistic missiles bagenda mu kuba nti basayininga endagaano 2018 basayininga endagaano IAEA International Atomic Energy Agency nezo zigundi zendala zonna zibasooka nti basayininga endagaano za nuclear nga bagamba nti eggwanga lyonna etalina buvunaanyizibwa terina kuba nti lipossessinga nuclear weapons terina kubanga libaya n'ebyokulwanisa ebyobutwa ebyobulabe akati mu kuba nti basayininga endagaano daba endagaano wesobodde okubanga etambula akati avaako Trump yabayitira okusayininga mu kudda mu kisanja ekyokubiri Trump abagamba nti nze kubanga nze Amerika ku ntikko ekyokubba tiyakyogera naye nakyo mwekiri ebyo betuyita ebibogaga by'omuttaka zaabibba tumulabe mu Congo yazze okubanga akuba Abasuutani Makenga n'omukulu Wile Ngoma nga baagala bya bugagga ebyakolotonto abibanyunyula bwike ewedde babitegeera be baagala Amerika akati mu nsonga ezo Omuyisirayiri ye Irani agamba nti Isirayiri tabangako ggwanga amuwakanya n'essaawa zino kati mu kuba nti owakanya threat okuba nti owakanya Isirayiri kati ate kyamazeemu egoye mu kibya bagamba nti embwego bawakiwempe weddiba osala tolina kusala kubanga obwegobye wakiwempe ate gwe weddiba ejja kufiirako kuba erina kyegenda okulyako. Thank you so much. Kati mu nsonga ezo laba Irani bwegamba nti Isirayiri si nsi kati ate laba Irani kubanga eky'Amerika yalibadde ng'ekigamba kale katubaleke kali laba Irani bwe yeegatta ku BRICS omukago ogwagala okusuula Amerika ne dola BRICS eno twagamba erimu eggwanga erya Buyindi mulimu Irani mulimu South Africa na South Africa bagikutteko nayo bagikutteko mumpola tetulaba naye bagikutteko Irani yebamulumbye maaso ku maaso bwenyi China bagenda mulumba Justino China bagenda mulumba era China bali mumusikasika bali mumusunasuna bamutego obutego asobola okubanga alumba Taiwan bagamba America ekino kubya China because China ebadde etuuse ekiseera nga tekyagula amafuta kuva ku America ngategagula yema amafuta egayisa mu lukulu olwo oluli Irani egajja mu Irani ne ku Venezuela ebadde egagulayo ng'ekitegeeza egula amafuta agali cheap labor yo China alenga America yagala okubeera nga ekyali superpower because bwe batalina superpower nga ensi zonna tezigula ku iyo mafuta oba ofudde abasajja bakola BRICS nga mulimu ne Russia mulimu ne China bakula batya bakugamba nti fe tuzza kubanga tuteekawo banka ya BRICS emenyeewo banka ya America ya Europe ya NATO ekirala ne bagamba nti fe tuzza kulwanisa dola Amerika yoli okubanga olwanisa ku dola nakama nti kati jukira baso tuyina amateeka agamu sobodde okubanga ndyerabira naye liri mu dikuli ezimu ez'eggwanga erya Amerika baso abedda babiwandikako ko nabagamba nti mukole kyonna ekirisoboka
singa walibaawo uprising threat walibaawo ekitiisatiisa eggwanga eri Amerika n'obusobozi bwa Amerika okuba nti butataganyizibwa buyisibwamu olugwayo omuntu oyo mumulumbenga either by force oba by negotiations mumulumbe namaanyi oba mumulumbenga nakuteesa kati Iran yabadde esusse okuteesa nga kyebalina nga basigaza solution egi to eliminate the leaders bonga America balooza nti bana eliminating Ayatollah Ali Khamenei kubanga amapesa gano kubasobodde okuba tibajjambulamu bibasobodde okubanga batta bangambe tebasse Khamenei yekka tebasobodde okuba nti batta Khamenei yekka obalina n'abantu ab'okulusegere n'abakulu mu government kati Ayatollah Ali Khamenei supreme leader basobodde okubanga bamunyiga bakutte Ali Shamkhani onono abadde senior advisor owa Ayatollah Ali Khamenei ku nsonga z'ebyokwerinda kakiiko ak'ebyensonga z'okwerinda naye yafudde basobodde okubanga bamutta Ali Shamkhani ne bakwata tebakomye kwoyo ne bakwata Muhammad Pakwa ono abadde komanda ow'eggwanga komanda wa Iran ow'amagye gano amakambwe aga Islamic Revolutionary Guard Corps wawulyako bagamba nti bakutumidde Revolutionary Guard Islamic Revolution nga bakusindikira abakambwe abo n'aba Mossad ab'eggwanga lya Israel tya ne Delta Force y'eggwanga erya America tya nga bona bati wano mu East Africa kasita bagamba nti basindise UPDF otyamu otegera akati ono abadde komanda w'amagye ago agaleeta ba Ayatollah mu buyinza akati omulala gwasobodde okubanga batta ye Amiru Nazrada ono abadde minisita w'ensonga z'ebyokwerinda nga basse bantu baama basobodde okubanga bamutta bamunyize omulala gwe basobodde okubanga banyiga ye Muhammad Shaliz ono abadde omukulu chief of the military bureau of the supreme leader abadde yeebuuzibwako omukulu basobodde okubanga bamutta akati omulala gwe basse ye Saleh Assad ono abadde senior intelligence officer head of emergency command intelligence ono abadde nga ebintu byonna ebirimu okunoonyereza yali mu charge omukulu ono Salah Assad basobodde okubanga bamunyiga tebakomyeko oyo ne bakwata Hussein Jabal ono omukulu abadde ye head of SPND Organization of the Defense Innovation and Research munna scientist naye basobodde okubanga baki bamukwatako kakati omulali yasembe gwe basobodde okubanga battanga wakizo nnyo yabadde Raza Muzaffari naye basobodde okubanga bamutta ono abadde former yabadde eyaliko akulira kye bayita ekya research and innovation mu nsonga za tekinologiya ne science kakati kiri wano nti eggwanga erya Iran lirina obusobozi obw'okukola zimizayiro zi intercontinental ezikuba buli nsi balina obusobozi obw'okukola zi drone ez'amaanyi ennyo mwe muli Shahidi eno gye basobodde okubanga batuma naye lwakubanga Iran ekigibulako ze ssente nti natti America ziyateeka ku Iran zisobodde okubanga zibafiiriza obusobozi bingi nnyo ne ssente zisobodde okubanga zibalemeza okuba nti bakola ebyokulwanisa eby'amaanyi ennyo nti China Iran eyinza okubanga esinga China mu tekinologiya naye China esinga Iran ssente kalwaki bakwatagana ne China ati kati awali obuzibu buli omu abalaba nti munene kubanga nawuliddeko nti China yabadde ina drone zekoledde Iran naye baziyiseemu ne zino ze tuyita simanyi defense system ezo interceptors baziyiseemu eseggwanga erya China baziyiseemu nga mazzi babadde nga banywa obuugi ab'eggwanga erya America n'eggwanga erya Israeli kakati Iran bamala okugirumba ku lunaku olw'omukaaga Iran egamba tugenda kuzza omuliro ne Musa Ayatollah Khamenei mugenda kubanga bakifuanga mu kizza munda teyazisoose nakungubaga kakati wetogerera essaawa zino mu ggwanga erya Iran nti abantu abakafa provisional tumugwanga tusika ebakafa mu ggwanga erya Iran bakunukiriza mu 132 mu nnaku embale naku ndowooza nga 8 kati 9 abakafa kakati mu nsonga ejjukira olutalo lulyo lwasooka lwali wa nnaku 12 mu mwezi ogw'omukaaga 2025 kakati wano batugamba nti mu Lebanon Iran bamala ogirumba bagitamu abantu ba supreme leader n'abasigadde bagamba kati buli besi ya America esangibwa mu mawanga agatwetoolodde aga kyondo kya Wabiya
tuwera kubanga tujikuba bakwata kakati Isiraeli yegamba nti muwamu kwabo mutabani wa Kameni mugitabba babadda saamwe sente obukundi bw'abayekera obw'abatujju omukolo wadda saamwe jukira abadde mba supporting abawuthi abasaamu sente bali mu Yemen era Yemen basobola okuba nti bagiwamba abawuthi bano gavumenti ya Yemen mwana wate kisesa ekulemberako just akafo katono nnyo mu Yemen naye nga abawuthi bawamba ekitundu kakati abasajja abayizibbola abali mu Lebanon nabo baso kati Isiraeli yasobodde okubanga erumba kati abayizibbola nabo badde batebwamu sente omukulu ono ow'eggwanga erya Iran era mugitabba nga yazisindika mutabani wa Kameni gwe basuubira nti agenza okudda mu ntebe era aba Lebanon Isiraeli yabalumbye nebattamu abantu 123 sofa be bakafa ku boda ne Beirut ekibuga ekikulu ekya Lebanon abantu bafudde akati wakafuna yinjira obuvune bakunukkiriza mu Meka mu 683 bafunye obuvune akati mu Isiraeli banyiga biwundu Isiraeli batulimbye batugambe nti bo bakafiirwa abantu just 11 Isiraeli n'abalala 10 basobodde okuba nti bafuna obuvune Isiraeli wegamba tufiiddwa 11 manya nti bangi manya nti bameka bangi Isiraeli n'okugamba nti tufunyeyo omuntu omu omufu kizibu naye batugamba nti abantu 11 basobodde okuba nga bafa okusinza ku mizozo zebadde sindika mu Isiraeli ne drone akati tugeze ku America muyo yakafiirwa abantu amaje 6 bokka 18 bakafuna obuvune America begambira ati 6 kitegeeza bangi abakafa jukira base ya Ali Udaida eyalumbibwa ennene nnyo mu ggwanga erya Kata yesinga base mu kyondo kya bwabi ya America yennene Ali Udaida bagirumba ne bagikuba ne America tugamba bakafira abantu 6 bokka mu nnaku zino ekyo kye America webe tulimbye baba bangi nga basinga muko bakutamu letwagamba bakuta amawulire akati abalala UAE yewe kafira abantu 3 n'abafuna obuvune bali mu 7 Omani bano Irani yebakuba kituufu bano Irani yebakuba akati Irani yagana mu ggwanga lya Omani naye yakatayo omuntu mb'omu n'abalala 5 bafuna obuvune mu Saudi Arabia tebatulipotingidde muwendo gw'abantu bakafa naye nga ne Saudi bagirumba mu mulekitebe kya America kibakuba mu Saudi kakati embassy bagikuba mu Qatar batugambe nti 16 bafunye obuvune Bahrain Irani yalumbye nesobola okubanga ekuba era omumbu yafudde bakalipotinga omu yekka 4 bakyali ku buvune obw'amaanyi ennyo Iraka 2 bafu 7 bali ku buvune bw'amaanyi nnyo Jordan 5 balina obuvune tewali afudde embu Kuwait 4 bafu 35 bali ku buvune bw'amaanyi nnyo kitegeeza bafunye obuvune buno baba bangi basobodde okuba nti bakubwa Irani yasobodde okubanga esindika zi drone eziwumana watu zigendeko mu ggwanga erya Kata zikuba ekisaawe kye bayita ekya Hamad International Airport naye kino ekisaawe tekyasobodde kubanga kikuba lwaki tekyakubiddwa nti drone z'eggwanga erya Bungereza zazze mu bbanga okuba nti zitaasa eggwanga erya Kata n'ekisaawe kino kulema okubibwa nga zitaasa Kata ku drone z'eggwanga erya Iran zabadde basindise okuba nti bakuba Kata kali ne Bungereza naye yingidde mu etaasa amawanga agamu era yo Bungereza bagamba nti tugenda kujja Kata ne Saudi Arabia tubayambemukko mu nsonga z'okubasindikira drone ezigenda obatasa kuba Irani Irani ena drone nyingi nnyo kati ekisa kiri wano lwaki America yinza okubanga efosingibwa ne Isiraeli okuva mu lutalo luno bye bino nti tulina kye tuyita Iron Dome ekyo kyekyuma thank you so much kyekyuma ekikwata emizinga gya Irani ne budroni obabuze okuba nti butulisa Isiraeli naye eno Iron Dome kuno tebagikozesezza bakozesa David String Arrow David String Arrow yeno ekoletya yeyokubiri tulina ne third eya America kakati David String yeno mbuyo esaawa zino bakitunudde ne bakibalabala abanene begonge erya Isiraeli ne bagamba nti David String yesobola okukwata ku mizinga giri mu teknologiya omulungi omupya w'eggwanga erya Iran n'ennyonyi za Shahidi 135 ne 29 kati ezo drone ezo jukira Iran yo kyekola ezisindika mu straight angle nezijja nezihaminga oba nezidamaginga kyetuyita Iron Dome neziyitamu nezigala nezikuba ezagala era batugambyeko ko
nti omukulu gwe bayita prime minister Netanyahu amaje n'abakuumi n'abakuli amaje ga Israeli bamujje mu nyumba ye taliyo ne bamutwala mu nyumba y'omukulu kakati mu nyumba y'omukulu oyo lwasonde okuba nti bamutwalamu rafiki oyo bamuyita rafiki omugagga ali mu ggwanga ya Israeli mugagga fuge bilionia kakati ono rafiki mbu yasobodde okuba ng'akweka prime minister Benjamin Netanyahu nti ennyumba ya rafiki eno lwaki bageze omuntu ayinza okwebuuza lwaki bagadde bakwatira ono Benjamin Netanyahu ate nga prime minister amugye mu nyumba ye singa okuumibwa bamuteeke mu ya rafiki mbu rafiki ennyumba gy'ayina mwana wato kizibu nnyo okuba nti ebetentebwa mizayiro zonna yagizimba atya yagizimba mu ngeri ya tekinologiya omukugu aliko essaawa zino ali advanced ennyo gatakkiriza prime minister ya Israeli okuba nti bamukweka eyo mu nyumba ya rafiki omugagga oyo olutalo luno Irani evuddeyo n'eraga abantu abateeberezebwa okubeera nga be bali ab'enkizo abasuubira okubeera nga bafuuka bayatola ab'eggwanga eryo nga muli Mojtabu gobadde otugamba Mojtaba Khamenei ono mutabani w'omugenzi alina emyaka 56 gobadde otunnyonnyolako mulimu Hassan Khamenei muzzukulu we yali Khamenei Ruhola Khamenei eyasookerako ddala okubeera ayatola w'eggwanga eryo lya Israeli mulimu Ali Darijani former chairman of parliament oyo muzibu nnyo Darijani ate bali bana babiri ab'enganda aba babiri mulimu Darijani omulala olwo naye ateeberezebwa okubanga y'omu okuba enkizo abasobola okufuuka ba ayatola bagattireko nti alina nnyo influence mu magye gali ge tugambye amakambwe aga Islamic Revolutionary Guard Mojtaba naye alina influence mu magye naye agayina ate nga n'ensimbi weeziri n'ensimbi aziyina kati no alina influence y'amaanyi naye abasinga bagamba nti Mojtaba Khamenei's son alina okusomozebwa okusooka nti tabeera nko mu ofiisi yonna naye ofiisi gy'abasoose okubeeramu ibo bali nnyo tabadde mubyabufuzi naye nga kyabadde aliko kwata ssente kuzigabira bukundi buno wabawuutho wabamaasi abali mu Gaza abasumbu Isirairi abamaasi abasumbu Isirairi abadde bateekamu ssente okukosa abayizi bonna bali mu Lebanoni yabali kaida bonna bwebali obukundi obwo yona badde abusaamu ssente mu Gitaba mutabani wa Khamenei eriyo omulala wokuna ye Mohsen Araki naye ali ku ntebe ennene ayinza okubeera nga y'omu ku abo abagenda okubanga bafuuka omulala ye Hojat Shaman Mohseni Komi ono abadde close advisor to the late Khamenei abadde muwabuzi we naye omu ku abo abaseebezebwa okubeera nga basobola okufuuka bayatola b'eggwanga bya Iran mulala ye Koram Hussein Mohseni Ejei ono current chief wa justice y'omu kuba kutte entebe ku ssaawa eno era be bafuga ekitundu kino kubanga eggwanga lino in case Khamenei waba afudde council etuula tulina olukiiko lwe tuyita olwaba Assembly of Experts babeera 88 ne batula ne balonda erinnya eryayinza okubeera kati babanga bakola obwa paapa nabo we bakola eno ate bava mu Assembly of Experts ne bagenda mu Guardian Council ke kakiiko akasembayo akalonda bavudde mu 88 ba member abalonda ne bagenda kali ka Guardian Council ke kalonda Khamenei ostegera bagattire kombo omukulu gwa abashiya kati fomanyi abe Saudi Arabia muli basunni abagoberera abasiramu ba Saudi Arabia fetuba basunni abagoberera abasiramu ba Irani era Irani muyona bebadde ekolanga egezaako kubanga egamba Saudi Arabia si obusiramu sije bwatandikira era ade bakikonako ostegera kati babe bashiya abashiya bazibu nnyo abashiya bo muno nozaabwe bakkiriza nti engeri Umaru radiyallahu anha jali alwana mu basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwalimu go bayita Umaru nga mulwanyi omukulu go bali bayita Abubakar Siddiq yali wampola nga wa mirembe era kati amirembe abasunni je bayina be Saudi Arabia bo bagobera sahaba oyo ujukira sahaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamala okubanga afa eyasobola okubanga amudira mbigere yali sahaba go bayita
Abubakar Siddiq kati Siddiq abe Saudi Arabia gwe bagoberera kati bana abashiya abe Irani bo bagoberera Umar radiyallahu anha yali mulwanyi era mbisera bya Umaru yasobola okubanga gazi y'Obusiraamu through force gwe gana okufuuka Omusiraamu tukutti asembayo Alirez Arafa onono abadde member ku Guardian Council ebutwogera ku ssaawa eno eggwanga erya Iran nga lifugibwa akakiiko k'abantu ba mirundi 3 mulimu Chief Justice Goroma Hussein Mosheni oli gwe nkugambeko naye ateeberezebwa okubeera nga asobola okufuuka Ayatollah akakiiko akokubiri kwe kuli kwe kubeera President Pakistan ya naye kwali then nakakiiko akaliko member of the Guardian Council akasembayo ekasembera ddala okubeera nga akayinza okubeera nga nako abe bafuga eggwanga lino kati ku ssaawa eno bwe twogerera naye nga gye bujja mu maaso awo zigenda kubeera ennakwana nga zimaze okuggwako batulaga omuntu lwaki tebagala tulaga muntu saazo singa bamulangiridde dda naye America eina intelligence nti basindika emmeeri gye bayita Abraham Lincoln 72 eno bane abayibuza nti emmeeri ekola kyawo eriwo kuba nti egatharinga intelligence n'okusembeza ba official bonna abairani gye beekwese kubanga jjukira eyo emmeeri eri kumpi nnyo ne ku nsalosalo za Irani okitegeera ndi kati yesika nti abasajja batudde wano ono gwe balooza atudde wano ono gwe balooza atudde wali kakati obuzibu bwe tuyina nti singa balangira omuntu enda gwe balangire ne bamutta okitegeera gwe bali balangiriddewo wekiseera basa okubangira bamunyiga naye kati abasajja baire bagamba tetujja kulangira mutabani wa Kamini mu gitaba bamutte mu byekisiru kati tujja tulindamuko America egwemu essungu nga biringanga ebiteredde tulangirire akasembayo America yabadde emanyi tegenda kuyisamuka mu kisero naye tebaabaze bulungi ababalidde America mwe muli simanyi Heath ono ye minister ndozo wa defense mu ggwanga lya America yaliko munnamaje naye yakubira nnyo omudomo gundi ono Trump yamala okubanga lyakalulako ku 2 n'amugamba nti omufudde minister ayogera nnyo Heath ayogera nnyo najja namuwogufo kakati tebabaze bulungi nnyo mu Irani nti mubatabaze balowooziza nti eggwanga lya Irani lyeringa lya Afghanistan atuuka ne balemerera toyinza eringanga simanyi Libya toyinza okutta Gaddafi then abasigadde no bategeerera mu Irani tekisobola kukola lwaki nti Irani balina system engazi eyaba Islamic Revolutionary Guard nti bo bakola system nti ono wavaako tuddako chain nene okitegeera mukube nene nnyo akasembayo baade bagala bayete bakadisa balwanya bayekera bali mu ggwanga lya Irani jukira Irani munene nnyo ali mu East Africa ndozanga 3 Irani munene akati bana bakadisi bagambe nti byonna tusobola okubanga tubikola naye Irani first Irani yesooka kati America byagisobedde wakane mu kibira baade bagala wano wansi baleeta bakadisi babayambeko kola ebikokote byasibadde basaa kujja direct batya n'ekirala ekisembayo nti zino mizairo zi interceptor zino tugabe David Stirling ne tugatirako sima David Stirling alo intercept eyo tugadako Iron Dome ne third America jewa Israel nti buli muzinga gwe bafulumya okuinterceptinga mizairo za Iran gubalibwamu milioni 3 eza dola milioni aga 3 eza dola kitegeeza nti Iran jenako mange esindika zimizairo ezo interceptor zigenda kutuuka zibere nga tezikyalina mizinga gya kuba mizairo za ne drone za Iran kigenda kuforcinga Omumerika n'Omuyisirayiri ogamba nti tusiteese ekyambadde ngenda okubuuza nti tusuubirayo ko abantu bano okutuula wamu ne bateesa bajja teesa Iran n'abekkiriza ndabyeko kaawo Trump avuddeyo kubanga atugandayo ko nawe ngasomye isiga kasanyu nawe ngasomye agamba nti Trump agala Iran bagende mu kuteesa okuli unconditional kate kuliko bukwakulizo Trump ngaga waba Iran eri ready eje tuteese naye okuteesa kuno nga tekuliko bukwakulizo ngalabyeko nyina wengalele sikakasisa bulungi naye ngalabyeko ate ku mikutu ebime ejimu ejesikase naye ngalabye nesinya kakasa bulungi naye ngalabyeko so kati kyekiri awo tulinde bulinzi tulabe
reverse psychology ya Iran jekoze ku America kubanga Iran chekoze reverse psychology jekoze yeno nti katulumbe eggwanga erisingawo eyobulambuzi katulumbe eggwanga Dubai, thank you so much. Katulumbe gwanga America mwebadde tadde sente nyingi nnyo ba investor ba America bonna badde bazze mu Dubai kuba tubateka mu sente esimaye bubuju kalifa ebyo labe ebyo bizimbe byamanye nnyo kakati eno mu kyondo kya Bolabia badde bafudde UAE eyobulambuzi kati yeye alikyagenda okola mu reverse psychology agenda kwata kye tuyita Dubai oba UAE amufuule ekyenyinyalwa abantu kye batyo genda bebaga nti tetugenda bali nnyo ba investor ade bateka mu center ba America batandika okuba nti batunda real estates zaabwe abantu batandika okubanga bajja okutuwalinga mu ggwanga eryaki eya UAE eteeka kazito ku America nti abaye business zifudde kati n'amafuta okulinya nako kazito kubanga amawanga ga Bulaya gatandise okuba nti gakirozaako jukira gaasi eyali aveeri mu Russia ne Ukraine takyavaayo nnyo wakyaliyo nayo olutalo wayo olutalo gaasi abadde ava mu Kuwait atandise okkeewa gaasi ava mu Iran n'amafuta mu Strait of Hormuz bamusiba ekitundu 20% ne 25% kitegeeza ki akazito kagenda tula ku America kubanga kati ebyenfuna bigenda kubanga birinnya si mu America mukka n'amawanga amalala gonna basakasiko ku Trump nti bane teesa so kitegeeza gwe Munnayuganda ali eyo tokuba gudi kudde nti bali mu kulwana byabwe naawe kikwata kubanga amafuta bwe galinnya buli kimu kirinnya wano mu ggwanga Uganda n'ekirala nti bannabanyinaffe ne baganda baffe bangi abawangali amawanga ago bangi bakolera nalabyeko bangi yasoose nga bavudde ba mu ggwanga lya Iran ne bagenda mu Turkey waliwo n'abatuuse wano ku butaka basobola okubanga bali naye waliwo abo babadde bayizi waliwo abagamba nti olaba mu bintu bino byonna ate tufiira n'ekikompola nga kitukuba entadda Uganda nabo bangi balemeddeyo so kitegeeza nti gwe Munnayuganda teweeyibaala ate tukuba gudikude nti biri eri Iran biri mu America biri mu Dubai gye sigenda genda n'eriyo a breadwinner oba bread giver ng'ali mu ggwanga lya Saudi Arabia nga olutalo lugenda mu maaso abatakyasobola kuweereza eno buyambi atakyasobola kubaako kyaweereza kale n'olw'ensonga eyo njagala olunakulayo kubasibula zakasiibula kubatuwuliriza kale abatuwuliriza mwenna tubasiibula naye ate gye buva ne gye bulaga obulamu bwa muwendo waakiri kola ekintu kimu kyokka wetekemu ekintu kimu nti kasita nze azikola kasita wetekemu ebigambo ng'ebyo ebikumotivating okuba nti at least weerisa ku ssente yo kubanga batogiridde kati ogenda kukwata emitwalo 7 miliyoni okugiteeka mu bulamu alusaazi nga zikuze essaawa zino okukulira 12 15 omusaga aziryako simanyi girlfriend yansabye omutwalo ndi mugusonda ogusonda oli omubeesa obulamu bwalya bulungi ajwa bulungi ojja tuuka akadde olwale era akwetamwe so oba olina omuvubuka okwata akasenteko yese tuganye osobola omuwaako naye naawe sooka weeriise kale tweyanze goti tubadde olunaku lwaleero nsaba Namukka Katonda atakumira mpeera abankuumire musibe bulungi tubatadde